Okay, nkamusizaako nnyo muganda wange nakyo sinzidde ngolaba vidiyo eno. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe okuva ku highway bataddemu engatto ne bagenda mu maka ga Prime Minister Robinah Nabbanja e Kakumiro. Ensonga nno eva ku ki? Abantu bano boolaba be bamu ku bantu abakolera ku highway abayokya gonja, nnyama, lumonde n'ebintu ebirala, naye nga kuliko ne balandizi baabwe kw'ossa n'abavuzi ba bodaboda. Taxi Mubende municipality yazigaana okuyimirira mu kifo kino nga bagamba nti ekifo kifunda era kivaako accident. Kakati bano bagezezzaako engeri eziwerako ne baba nga balemeseddwa oba ne balemesebwa engeri gye basobola okuba nga batuuka ku nzikiriziganya wakati waabwe n'abakulembeze ba municipality. Kino kye kyavuddeko okuba nti abasuubuzi basalawo ogenda mu maka ga Prime Minister ate basobole okwongera era okulambika n'okunnyonnyola ensonga zaabwe balaba oba basobola okuyambibwa. Nga bw'olaba layini ezo abantu bano badde bali mu kuregestalinga basobole okuba nga ate bayingira okusisinkana omukulu. Kino nno kimaze ebbanga okusinziira ku biwandiiko bye balina balaga nti bagezaako okwogera ne municipality okuva omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omukaaga okutuusa olunaku olwaleero. Town clerk yatowa order banayisa ekiragiro mu buwandiike kiraga nti abantu bano bali balina okuhamuka ekifo ekyo. Baali balina okumotoka zonna ne bus okuva mu kifo kino okudda mu katale ka gavumenti ke yazimba akapya. Bano kye bataasanyukira nga bagamba akatale tetugyamu wabula tusaana tusigale wano oba nga abalala basobola okudda eri bo ne bayingira ffe tusigale eno. Kale nno eno emu ku nteekateeka n'ebifaananyi ebiraga nga balindiridde omukulu Prime Minister wa Uganda Robinah Nabbanja. Era mu nteekateeka eyo balina bye bayogeddeko ne babakira enzikiriziganya gye baatuuseeko. Kino ekifaananyi kyolaba Prime Minister abadde ava mu maka ge oba mu nnyumba ye ng'ajja okusinkana Bannamubende municipality nga babadde beekuŋŋaanyiriza mu kifo ekyo. Babaanirizza nga bwesigenda kuwulira budde kansooke nkuleke osooka olabe nga bwe byatambudde era oletegeera n'embeera nga bwe yabadde. Baatuse ku nzikiriziganya nga bw'ogenda okuwulira olunaku olwaleero okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambudde, naye webale kugoberera n'okwagala omukutu subscribinga, likinga, sharinga bisobole okwongera okufuna amawulire amalala ag'enjawulo agakwatagana n'ebitundu byaffe. Mwebale nnyo. Obulamu bwaffe tukwebaza gwatambuza mpaka mu maka gano Mukama. Tukwebaza oluyamba omukyalo n'Omukama omukumye kumya abantu be okumya amaka gano. Tukwebaza kubanga gwe Katonda atambuziza. Ayo kitaffe omwoyo mutukuvu tukwebaza era tukukoola ojje omwamire amagezi gaffe ng'abaze mu maka gano Mukama. Omukyalo atwaniriza mu mirembe mwamira amagezi gaffe nga tuteesa Mukama. Ebituleese Mukama mwamira amagezi gaffe mwamira obyanjuluza n'omukyalo n'omutwalo mukisa Mukama. Bayibuli egamba nti yakyaza bamalayika naye mukisa Mukama muwe mukisa. Ekisooka asanyusa okubalaba Pulezidenti Kaguta Museveni w'eggwanga lino ate okwongera ekisanja era tutwongera okwebaza Katonda kubanga bangi abaali agadde ekifo ekyo naye n'alaba singa waffe kubanga nekuyita singa ng'onsobolera ddala. Ensonga yaffe maama esinze okutuleeta tuli bakozi abakolera ku highway wali e Mubende ku katale kaffe akayitibwa Food Mart. Ensonga yaffe esooka akatale kaffe ako kamazewo ebbanga ddene era obadde oyitawo maama ng'otulaba nga tukakkalabya emirimu gyaffe. Naye kumpi tugenze mu mwaka mulamba nga tutawaanyizibwa eri abakulembeze baffe abamubende municipality ku lw'enkyukakyuka eziri mu kibuga. Ensonga esookera ddala basooka kuggyawo baasi ezambuka waggulu mu katale ne tusaba tusigaze taxis eziva e Fort, eziva e Kakumiro n'eziva e Kampala. Era twakkiriziganya nabo zino ez'e Mubende zo zaagenda dda ziri eri ku paaka.
nenga ezo ezitali mu mubende zetubadde tusaba nti zisigale nga zipaakinga tusobole okubanga naffe tufuna akawogo kubanga emirimu gyaffe gitambulira ku mmotoka ezo naye twalabanga bateekisa mu nkola ekiragiro ekyokulaba nga batereeza ebibuga ffe tetugaana nteekateeka za gavumenti era tuzikkiririza ddala naye emirimu gyaffe gitambulira ku mmotoka ezo tusaba takisi zisigale nga zitugulako bwe twatuula nabo batugamba tebagaana mmotoka ezo kupaakinga naye bwe twava mu miitingi betwayogera nabo ate ne bakola birala era ow'ekitiibwa kyatwewuunyisizza bw'obadde ojja babadde bateekawo abapoliisi ne bateekawo ab'amagye ku nguudo emmotoka tebazikkiriza ku paakinga katale ako naye bwe wabadde ojja ne babijjawo n'obupande bwabwe ne babujjawo bwe babadde batadde ku kkubo kati ne kitwongera otulaga ebintu byabwe balayika bayinamu engeri endala maama ekisookera ddala ffe tetunaba kunyooma ofiisi zaabwe era tugenze mu nteeseganya ez'enjawulo naye tetufunye kuyambibwa ensonga lwaki tuzze maama otunule mu nsonga zaffe ezo ekirala landiroodi waffe awo we tuli akatale kanene ate waliwo ettaka ggazi era twali twasaba tubaba balaba emmotoka zipaakinga ku kkubo ne tusaba waliwo ekifo ekigazi emmotoka wezisobola okupaakinga nga teziri ku kkubo era ensonga eyo maama ngenda kusaba bwe twagikwasiza Musa Kabogoza ajja ayongere okukulambulira ensonga zaffe bulungi osobole ozitegeera. Maama nesimye okusinkana nate erinnya nze Musa Kabogoza ndi mwogezi w'NRM wa Mubende municipality ate era nga ndi venda ku katale ka Mwami Simon Food Mart. Ekifo nali nkyagala nene bagamba nindemu nja kujja ekisanja ekiddako. Maama ensonga zino zatandika nga bakamaliriza akatale aka Central Market. Akatale ka Central Market olwazimbibwa mu kifo ky'abantu abateekeddwa okukabeeramu abaaliwo mu biseera biri sibe baweebwa omukisa ne baguwa abagaga abalina ssente zaabwe era emizigo baagigulanga milioni 2 olina milioni 2 tukuwa omuzigo ezitali za risiiti. Municipality kuba mu mwaka guno January twatuuka wa minister wa local government Mwami Rafaid Magezi najja n'alaba embeera yaliwo era yavaawo akutte town clerk n'omusawo n'abayingize ne bayingira mu komera oluvannyuma lw'okuba nti balina obujulizi obubalumika direct nti emizigo gyatundibwa. Emizigo egyo okutundibwa baddiranga omuntu atali musuubuzi olw'okuba yina ssente enkalu nga yina ekigendererwa ekyokugipangisisa era emizigo egyo bagipangisa wakati w'obukadde 6 n'obukadde 8. Kakati batuuka ekiseera ne basaba nga babadde mu ddiiru nti owaayo emizigo tugirina ni tetulina bantu ko town clerk nti kambayitire bbaasi era n'awandiika ekiwandiiko mu mwezi ogw'omukaaga ng'alagira bbaasi ne takisi okudda mu paaka era ekiwandiiko kikino kya town clerk Omoko po saba okumpeere basi ba town clerk wa division. Kakati ufero twalaba ekiwandiiko nga ndi kansala nempita bakansala bannanga abakola omuluka gw'Ekasaana ne tuwandiika ekiwandiiko nga tusaba town clerk tumusinkane mu mwezi ogw'omusanvu n'atatusinkana waayita ennaku 3 n'etuuza kansa ey'amangu ne bayisa bbaasi ne takisi zigende mu paaka nga waliwo enguzi eyatambula.
council ya municipality era ne minati kweri wano basi ne taxi zigende mu parka nga ebbaluwa eri yakolebwa nga ffe nga tayina minati ya council n'aginoonya mangu era minati kweri wano nataddewo x twamusaba tumusinkane nga 26 nga 27 ogw'omusanvu 25 n'atuuza council ey'amangu. Bampambye wano nze nsangibwa ndi wange Kakumiro ngenda mu olukiiko luna balulemesezza nene mbagamba bakuume emirembe kankubire mmwe abavunaanyizibwa. Now there is a crisis in Mubende, which crisis we cannot allow. Government wezimba akatale ate kazimbira bagagga. I thought akatale nga akawandegeya akatale nga akatuzimbye wano ebusega butumala obuzimba tuba tubuzimbira abantu kwetandika ate tuzimbira bagagga. Vendors abali mu katali nga batandika okukazimba nga balina register baddamu ne bagendayo ate twakiteeka no mu market tebaliyo kati what happened your town clerk was charging people between 2 million to 5 nga bakwata obuzigo abagagga kakati abagagga bapangisa. No, the town clerk was arrested by Magezi. Which went there right on. Yes. When there, we thought we had cleaned up, so we need to. No, kakati baba no wano bafusuka ebikumi 200 abaze wane wake wange. That the town clerk, what the new town clerk. Kyetaaga okwetegereza. Ku Lwokusatu. Minisita wammwe Balamu agambye ajja Lwakusatu. Yes. We cannot allow this. Yes, right on. Akatale kabaka abantu baavu tekabaka abagagga. Abali ku kitundu ekyo bali mu kifo ekyo nga ate abolooza baaba waako yadde n'omuzigo n'ogumu. Now that is one. The second one, there are these ones who have been operating on the highway. You know them, Fort Portal Road. But I think because of the trade order, yes, they are not allowed to operate on the main road. They wanted them to go to the two markets. Now the markets they cannot afford. The market is 6 million. That one will be because it's the minister who approves the money. But now the other option we have, Prime Minister. Yes, right. Abatunda omuchomo. Yes. Yes. Abatunda omuchomo tebasobola kuyingira ate mu katale kuba bo batunda muchomo batagetinga bana bali. Kakati muwulirize minisita wammwe ono Balamu ebintu ajja bisobola. Abantu abatunda ennyama tebagenda mu katale kutundira mu midaala gya katale. Kubanga bagenda mu katale. Abatunda ennyama bagala roadside market. Good. Ttaka lya gavumenti tunonye 1 acre tugipaving bulungi tuteekeko toilet basi ziveeko abantu bajje balye emicomo. Kakati Balamu tugende tuwulire mugende ku Lwokusatu. Mugende ku Lwokusatu. Please go and handle. These are so many people. We are going to organize. Secondly, the third one, I was again bombarded by taxi drivers who come from Kagadi, Kakumiro, Igayaza, Fort Portal, Kyegegwa, those who go to Kampala. They are not allowed to even offload abantu abatambula. Kati, for example, the other day, they have put gangs who are beating people. Bakuba emmotoka tovaamu tukola ki. Now we are going to if woman you are right RDC organize the executive committee, organize the Mubende council. Let us have a meeting with the council of Mubende. Yes. Let all those problems be solved. No, but council was boba tebalina mutawana. Yes. But I am told that
they want these taxis to load only from the park. Now, for example, Bobove Kakumiro, Mubende Hospital is on Kakumiro Road. Kati bano babeerawo baganga nga tebagala ojjemu muntu kati omulwadde omugano genda mu ddwaliro. So I want, no, before you come, this one I am going to give a directive like a Prime Minister of Uganda. Tebaddamu kugaana bantu kutikula bantu anywhere they want to offload. Omanyi lwaki? Kubanga kati nze bwe maazi ja Mubende mu town ngenda wali Kibalinga oba ngenda wali ku katale wali bakayita Kawadisa kakati ngondeeta mu paaka ate okuddayo kyetaaga almost omutwalo. Let's have gazetted road stops. Yes. So that people don't just stop in the junction. We must have trade order. Ekyo sikinaako muzibu trade order twagikola. I am part of those who signed it. Naye ate sikyakusiranya bantu banaku. Yes, we will find out how they are doing it wrong and remove it. We shall give instructions. The minister will give instructions. Okay, now Wednesday mujja basanga naye saagala kuddamu kulaba bano abasirikale ababadde ku kkubo nga balina baganga balemesa abantu okuvaamu. Kale. Okay, brother. Now let's wait for Wednesday. For me, I will have other things. Wednesday, Minister wa Mubaramu ajja. Kale, thank you so much, brother. Wa Minister ya Local Government abavunanyizibwako beni kumumanya. Mwenyini. Ate oyo omusajja senior. N'olwensonga eyo njagala okubasaba meeting ekome wano. Now, ekisembayo abantu b'e Mubende bane Museveni abaagala nnyo. Muzeeyi atwagala, muzeeyi abaagalira ddala. Ekirala mwebale kulonda muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Ninaalema olye Omuseveni olye abawagira Museveni emikono waggulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kakati idisaliwa Oweekitiibwa Prime Minister, baganda bange abakola emirimu kwa iwe mbalamusizza. Oweekitiibwa Prime Minister, weebale nnyo okubanga abantu baffe tuwadde omukisa guno okujja okusisinkana nga newankubadde byokolako bingi nnyo. Tetwandibadde wano kubanga ensonga zino zandibadde za Municipal Council, naye Municipal Council yatuuka ku extent okubanga abantu bano tekyabatwala nga nsonga. Y'ensonga lwaki olaba tusobodde okuwaguza ne tujja wooli. Era tusanyuse nnyo okulabanga otuconnectinze n'owa minisita gwe kikwatako yennyini. Era bw'anajja ajja kulabira ddala ebintu nammwe bye mujja okwewuunya. Kubanga ekiri e Mubende ekyenguzi ye baana baliwo ekyo sijja kirumamu. Y'ensonga lwaki ebintu by'e Mubende ebiseera ebisinga bikyagaanya okutereera. Naye omukulu oyo kaanajja ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba nti kino ekisanja no sleep, naffe abantu kennyini era tetutudde era tetugenda kukkiriza kubanga tunyigirizibwa nga weemuli. Maybe akatalekeka wano wootera okuyita ekiyuni nawo nabateerawo akatale, njagala nako kabe ku kiraasi ng'ey'e Mubende bweri. Bw'oliba ofunye obudde ndiddamu n'empitako eno ompaakadde nkunnyonnyole nabo bagende mu maaso nga bakulaakulana. Neeyanzizza. Teri kwebaka tugenda kivuga kandanda.
kino ekisanja tugenda kivuga nga oba kiyite ntya tewali twagala kulaba munnayuganda anyigirizibwa twagala bannayuganda mweyagalire mu nsi yammwe naye kibi kye babagamba ekya trade order amazima waliwo abantu abafiira ku kkubaawo motoka zabatomera secondly waliwo abafiirawo nze mbamanyi yes naye ogwo omulimu gwe mukola omuntu asobolera ddala bulungi okuweerera omwana omuntu asobolera ddala bulungi okwebeezaawo n'okwekulaakulanya kubanga nze mmanyi nti bw'otuukira okugenda ku kkubo ovamu ensonyi zonna oddukire ku mmotoka otunde obunyama oba terina kirala kyogenda kukola sikyo kubanga naawe singa obadde olina edduuka waali tudde n'ogamba kaale kanzigulewo oba singa obadde olina ekyakyokola waali gayi kankole ekyo naye wootuukiraawo amazima byonna woogezezzaako nga bikoze eki nga bigaanye ate pulezidenti yali yalagira tebabaggyako na musolo kakati ebyo byonna minisita ajja kubanga pulezidenti yalagira nti omuntu watuukira okugamba kanze ntunde emiti gy'ennyama 2 aba anoonya kubeerawo naye kati katutereeze musobole okukola nga mweyagala kubanga osobola okuviira ddala nze nsobola okubawa ekyokulabirako ekyange Nabbanja nali tunda kabalagala abasinga mumanyi nze ndiwa wano Nabbanja bwe nava ku kabalagala nentandika okusubula soda bwe nava ku busoda nga maze okusoma nentandika omusomesa naye ng'era mu busomesa nga bwesika ne capati tuli ffenna bwe budde ku bucapati ne binyamba okusoma ne bimpeerera tuli ffenna kakati bwe navaawo nengenda ku bwa kansala mpulidde wano naye waliwo kansala w'omuluka bwe saakola ku muluka nakola ku disitulikiti bwe nava ku bwa kansala nengenda ku bwa RDC deputy nno nabo ne bukola emyaka egyawerako ne bateeka ku bwa RDC we nava n'enkomawo ne bapa obwa MP kati mmwe ndabira ddala nga mulimu ba prime minister abajja enkya muweerera abaana bammwe basome nammwe mwennyini so kakati njagala mukakkane ffe abaava mu mbeera ze mulimu weetuli ate ekyomukisa omulungi mukama waffe pulezidenti atukomezaawo okumukwatirako kakati tetujja kukkiriza muntu yenna anyigiriza muntu munaku mu ggwanga mu tuli ffenna tetujja kukkiriza omuntu yenna anyigiriza omuntu ayeeyiya okuggyako okutereeza embeera gye mweyiyiza mube nga muli walungi bano kye baleese ekyokuteeka roadside market kyekyo kyennyini ekituufu tuli ffenna emmotoka zikyama nimuba nga temuli ku highway kutomerwa mmotoka kukola ebintu ng'ebyo mukama abalinde ddala nze ensonga yange ebadde nninanga wa chairman wa boda boda mu Bende Ayubu stage emmotoka badde tebazikkiriza kujjamu bannyinaze nga bookya enkoko ng'evunda gonja ng'avunda abaana baffe bonna bali waka tebakyasoma maama tawunikira akalagira abasirikale ne babeeraawo emmotoka ne batandika ozzikuba taata waffe vuuli alwanye ffenna vuuli ye muzadde waffe ffenna bwe tupaakinga maama kano sijja kale kale maama nze nkusabira emikisa nti weebale nnyo weebalire ddala abakyala bano bonna mu biseera bya covid tewali ataafuna ku ssente z'emitwalo 10 era nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala genderaawo ekiro kyembadde nsaba nno abantu abo bonna tebasobola kutuukirira
Nenga nkusaba n'omuwombeefu nalibadde nfukamira naye ndi musajja nkusaba. Bwe wabaawo omuntu alina ebbaluwa ye n'etuuka wano, nkusaba etuuke bagisomye. Ongambe nti amugikwasa oyo ne naba nfunye obudde bwange nja kugisoma. Maama ebyo bye byange. Pulezidenti munneebalize ekisanja akuna mu kyezo. Ebyo